owuwe bamulangirira tobanja fe batalangiride nga twalonze waffe fe tubanja akalulu kabanjibwa yakalonze aleme tucumbuwa era abeeremu amagezi kuba olwawo nosanga yawangu tate nagenda mu kkooti okitegeera kati pasita Bujingo abaana boyagala tugamba gwetuletereyo abaana babiri abalina okukonga abo olabe bataaka bangi agende mu famire yate gwe alabe abagenda olonda olabe bataaka bangi ye tuletera abaana ba Teddy Bujingo balonde kuba amakulu etajja kubaawo tetunnamulaba niwe yali badde talonda era tetwali mulesi tumufoze tujja kabanja era kati wa Bujingo twagalayo ye na mukyala we Makula ne balonda twali mulala aliwo ampozi n'abaana ba Teddy bo balonda naye kati Makula yazadde omwana alonda anjalo batanamufuna amwina kimanyi munnange sida wankola olubuto lwe ate olubuto tebali okweka Luba Lusawa TV mazima ku mazima. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8 oba ku note 786 note 165 93. Luba Lusawa TV mazima ku mazima. Aje Samuel Gemanya program nsonga ku nsonga buli wondaba omanyirawo nti mba maze okubanga ate nziguko olunaku lwaleero. Boxing Day bane mukulike ennaku enkulu tubakulisaayo abasobodde okubanga ate muziyitamu bulungi ebyokulya ngamba Christmas ebyokulya byaliiriddwa ensi ne Mungu yakola olubuto omuntu agatta buli kyakulya makuluni chipusi chicken ennyama y'embuzi ennyama y'ente akamonda akasiike nenga twebaza Mungu okuba nti ate omwana we yasobodde okubanga azaalibwa mukulike abagenzeeko mu masinzizo naawe nga buli mwaka olinda omala eggendayo olunaku lumu olwa Christmas webale ate kujjumbira. Simanyi oba Honorable naye yabaddeyo jjo. Nze sisaba nnaku nkulu nsaba buli wemba njagadde omutonzi we muwulira nga mwetaaga ngenda era jjo sabadde omu ku baagenze. Okay. Buza kuba tulaba tutandika emboozi. Kale tweyanza nnyo n'abatulaba. Yenze Arnold Sembijjanga bulijjo. Mbeyanza nnyo nebaza ne Katonda asobodde obbakuuma. Musigala okuba nga mutulaba n'otuwagira. Tuyite mu zino ennaku ezo enkulu tuyite ne mu nnaku eziddako ez'obufuzi. Kuba we tugenda ewasinga okuba awazibu. Nsaba Katonda atubikke ffenna buli omu agumyemu ne tuyite awaddako. Okay. Twebaza Mukama twasobodde okuba nga tuliyitamu. Nakuba lwakayisa olwo ebyokulya byokka abantu beetano nayisawo enkoko naakola kyo naakola salabye no Christmas yange sibona libo kubayina nze siina nabadde neeremeredde ate nga noonya nange nabadde noonyampa naawe ate onoonya bwe nabuliddwa nasigadde waka sibaye ne Christmas munoonya akalulu era mmwe paraudia oyinza osanga ne bawo nga jja abayitaayita ondabiranga ddala akalulu olina wetakanoonyeza abantu bakanoonya mu kufiirwa mu nnaku ate olwo mu kudigita tugenda kubafune tukanoonya oŋŋambe ensonga nemba oŋŋambe nti ate abali mu kudigita ne basaba kalulu nze wenkusangira nga nkumanyi nga mbadde sikutegeeza ku nsonga zange wenkutegeereza. Okay. Embeera yabadde bwetyo nti abantu
basobola okubanga ate bagiyitamu leero boxing day abantu bali eyo bagenda mu zigaruga bagenda mu mulaale embeera y'amaanyi nnyo bwetyo bwegenda okubanga ate etambula kiki ekyasinza okusanyusa ku lunaku olunaku olukulu olunaku lwajjo terikyansanyusiza nnyo ekyasinze nze okunnyumiranga nze kuba naabako n'abaana bange kyokka nga mbalabako awo tuli awo ne tulya ke twasobodde okufuna Mungu ke yatugeredde kyekyampadde essanyu. Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni twabulwa yasobodde okuba nga ate aggulawo ekisaawe gaggadde Oyima Stadium wali eri Masindi Oyima wama bakiyita Oyima Stadium yasobodde okuba nga ate aggulawo ekisaawe ekyo abantu babaddeyo omupiira gwa KCC ne Kitara. Tusiima pulezidenti nti ensonga eyo ate yagigusa twali tulina ekisaawe kimu ekimanyikiddwa mpoza ate ngo ekyeggwanga tetulina kimu ekyo ekyennamboole nakyo si kyaggwanga ekisaawe ekipangisibwa tekiba kyaggwanga. Namboole apangisibwa Namboole asasulwa meme asasulwa kuwono bapasita ani akulinda oba bagenda osambira omupiira basasula kati kyo tekiba kyaggwanga kati twafunye ne Oyima tosooka celebratinga naye ayinza obba nga wa muntu nadde njirabe nga Oyima yagira kubanga tukolya bulungi erina amazzi agafuutuka wansi eno erina buli kimu. Ebintu bya gavumenti eno bizibu nnyo buli kintu bakizimba nga bakirimbise mu gavumenti kuba gavumenti yeffe kituufu naye tugenda okumaza nga tukiinaako wadde control kati gwe kimanyi nakivuba oyo gwe baazimba hamu kati yamuyinako control wuwe waawa yagulawe nakivubo kisaawe kyaliwo natugamba agenda kibako renovation akitereeze kati kyafuuka private property kikye nkati kanguwa ekizampe kira kyogamba ebyo bizimbe bazimbye ku mwalo jimera giba gyakiza gavumenti ogenda soloozaako gwe alina genda osoloozaamu abadde agizimba iwawe wa gavumenti kati hamu ye gavumenti wano tetulinawo kyaffe wano tewali independent institution neegi tewaliwo kintu kya gavumenti banabona bitwala gulaba mulago gyosasulira weesunga ekisaawe tunaagera obyayite nga kyanitamu nga tosobola wadde okinnyamu ekigere ggwe nesiganange embeerawo ne mungabira ku bintu bale batuuka mubagabira ebintu eno Uganda bagigabana lwakuba ekizibu egiriwo ffe tebatuwaako nze nali njagala senga nga bagitematema bati buli omu amuweeko omugabo kuba ffena tulina share naye tebatuwaako gwe omuntu ajja nagamba ngenda kuba ku birembo ku nnyanja yange nga naye tomulaba kana omulamba ng'agamba bantu omutawa Pulezidenti Museveni akagenda bagoba ku nnyanja yaffe ate ng'agenza ozaalibwa nga weeri wano tetulinawo kyaffe ng'abantu bagamba bweba temuwadde Pulezidenti Museveni yabagamba abantu byokumyala we tujjira nga Museveni bamusinza akalulu mugenda laba temugenda kudda ku nnyanja yaffe lindako ate bamusinga akalulu ate bakomawo yagamba ye tajja kubasangawo era n'abasuubiza nti mugenda laba ekiddako bagezi basoma obululu obuvudde wala ku mwalo nga Kyagulanyi asinzeewo pulezidenti ku mwalo emyalo gyasanzeewo kuba emyaka gyali yamutabiza na myaka 6 kitegeeza agenza ozaalibwa nga ejjube nawe ebiri wano tetulina kyaffe era mulekeraawo kyakyagasima batukoledde ebisaawe biri bintu by'abantu twafunye ekisaawe ekirungi bafunye kati veeno kale ogambe nti olategekerawo akampiira bakukkiriza omiggo gy'oyinza ofuna abo wali olina ssente ebyo bintu si byaffe kisa sijaganya nsoke nnindeko tosooka jjaganya sooka olindeko bintu byabwe abamu gwe bintu byolina okubeerako ekizampo malwali bagazimba nga gaffe n'ogenda n'osasula kati olwo ekisaawe kitunula bwe kityo naye sente omuntu zetaddemu awo sente y'omusolo eyo yagitaddemu era erina osasula nga ffe tugisasula neffe tetugenda funamu egenda feyumbwamu abo abantu abo abatono kati esaidi eyo bwanitamono yasalawo obulungi nnyo yasalawo DJ Tony sebo sinafuna kyakulya na kyakunywa abaana wabatutte ku banana beach eri wali Jinja
bano nakulwa bagenze kudigira digital ne yasobola okubanga atateeka ensonga etambule bulungi nnyo tubasabira mwenna abagenze okudigira sobola okubanga mudda bulungi nabaddeko ne Mustafa naga mukuuma akalulu kaffe mukyakale bulungi muvuge bulungi wakati abaana bagenze ye generation yene eronda ffe temuli wansambu agenze eza valere bamusiga kyapambalasi alinda mwanikako mukasana emembeya gye tulimu ku myaka 7 omukaaga obanga wa 9 okay batugendako wali ku Lutiko Robert Kyagulanyi Ssentamu yasobodde okubanga asabirako ne family ye babaddeyo ow'ekitiibwa Katikkiro ow'ekitiibwa Ssemwogerere Ssaabasumba yasobodde okubanga bonna bawa speech. Ssaabasumba yakubiriza bannayuganda okukuuma emirembe mu kaseera kano tugendamu tusobole okuba ate nga tweyagalira mu ggwanga lyattu Uganda. Ssaako n'owekitiibwa Katikkiro yasobodde okuba nga ategeeza nti abakuumaddembe kye bakola kikyamu okuba nga batyoboola fulaaga y'eggwanga. Nti omuntu okuba ne fulaaga y'eggwanga eraga nti omuntu yenyumiriza mu nsi ye. Naga nti bamusindikirako akatambi ng'omusajja owa poliisi amenya mu fulaaga atakuba omuntu emiggo lwakubeera na fulaaga ku ppiki. Owekitiibwa Katikkiro teyeetaaga namusindikira ebyo abimanyi era abiraba. Ate mu Katikkiro tali mu mbeera yakwogerako bwogezi alina okuteekesa mu nkola ebyo byayogeddeko kuba amanyi gwalina otuukirira kwekyo ekyakolebwa era alina access esobola omutuukirira. Kati ajenze naawe tulina byogerako waliwo basobola obiimplementinga nebabisa mu nkola ng'amanyi ne walina otuukira weba yakyogedde ne kigaana waba kikoze ne kigaana okukola ayimanyi gwalina otuukirira kikole. Beyo kati owekitiibwa Katikkiro eddaali aliko kati no yalabye kumenya na bendera just bendera bamenya n'abantu oli naddira patrol wano Kyagulanyi yali agenda Nakaseke omusajja yakiika patrol naddira ababoda bali bajja n'abagira ati ng'abasuula wansi gwega yali ku bendera yekka bendera etakaaba etalina na beeriisa nno naye oli naddira omwana wa munne ng'amulaba ajja ababoda bazze n'agikiika wakube kuli agweri umanye agende Nakaseke abasajja baabikola era ffe twayiteeyo mu byalo yalo naye nga bagizinzeewo wejja nga bajja okuba kuli ate bakuleka awo Kasabo balaba nti pulezidenti ayiseewo n'abamawulire bayiseewo abaddako emabega awo bwe batyo bwe bakola. Kati eyo nno ye yalabye ebbendera neewulira nga emuyisizza bubi olwanaalaba abaweereza Katikkiro obutambi mumuyambe mumuweerezeewo ku obwo ng'omusajja akutte patula giweesa akuba abaana bagwe emyala mumuweerezeeko ku obwo obuli afunaako baleke muwa buwi bendera asobola ogimenya kale aba atyobodde ekitiibwa ky'eggwanga n'osobola ogimenya n'engula endala naye obulamu sobola bugula bwe bakuttira atawo tosobola kuddamu n'ogula bulamu. Nsaba bonna abaweereza Katikkiro vidiyo ezo mumuweerezeeko ku ezo azirabeko amazima osanga bw'anaaziraba ate yawo ayinza okuyitako n'okwogerako obwogezi kwega kati tosaba Katikkiro osaba bamuweereza kuba tabiraba baabi bamuweereza yagadde bamuweereza kati bwe kiri kati tusaba ayamuweereza amuyamba amuweerezeeko ku butambi nga abapoliisi bakuba abaana ku mitwe abapoliisi batomera patrols zisomera abaana bali ku boda bagwa mu makubo babalinnya bamuweerezeeko ku ezo kuba naye kisusse ffe bendera tuyinza okuguma tujja kuddamu tugule ndaane bwe muzimenya naye obulamu tebugulika. N'olwekyo nkusaba Owekitiibwa Katikkiro akuweereza vidiyo mugamba akuweerezeewo ku zino ez'abantu nga babatta nazo kyogereko muwandiikireko. Okay, awo tuba tuvuddewo Christmas ndowooza bwetyo bwesinze okuba nga ate yatambudde tunaabira bebiraabo bitambula mpolampola kasa tukyali wamu. SCP Norman Musinga alina we yabadde n'akayuukira abatuuze oba bannayuganda n'abagamba mulekeraawo okuyisaamu olugaayu poliisi y'eggwanga. Ffe abapoliisi twasoma ate ekisinga okunnoma nti bwemufuna ebizibu ate mukubira ffe naye lwaki mutuyisaamu amaaso ng'abataasoma nga poliisi ensi yonna egiwa ekitiibwa ne boogenda mu Amerika ne boogenda poliisi bagiwa ekitiibwa twasoma twakola ki naye mututyoboola mutulaga nga bwe tutategeera mutukola ki bambi yabadde mukaawo nnyo ng'alabya ddala nti poliisi mugiraga byekola tebimanyi ng'ate bibakola bitegeera talinda taddanga mukuddamu kweyogerako
alinde abantu bamwogereko. Kintu kiri ku kiche weeyogerako. Linda kiche bakwogerako. Goso okwegerako ekibi. Wabula abakulabe bakulandi okola bubino ebirungi. Kati police tutayina natugamba nti basoma byakola. Oba police byekola bebino tulaga nti bali professional. Bwemba bye mukola tebiraga nti mulina professional yona gye mwasoma. Lwaki otugamba nti mwasoma? Tayina tujjukiza. Naffe tulaba abasoma n'abategeera. Omuntu ategeera n'oba omuntu omulalo tamana kugamba nti nze ndi mulalo. Olaba mulabe. Olaba ino mwana katono wendobera wanayinza okunkuba ejjinja. Kati owekitiibwa wa poliisi talina tubuulira nti simanyi abasoma nnyo, simanyi abakola emirimu. Linda tumuguwane nti mwakoze emirimu. Temulina mulimu gwe mukola. Gubawaanya. Ebintu ebyo muteekeddwa okukola ffe ati mubikola. Bwemba nga poliisi mulina tukuuma ki ekitugubya emiggo. Wabula ate. Abantu b'okuuma teb'okuba emiggo tebakubye. Ng'ate ne poliisi ennyini saa zino bagulawo ekintu kikabe mwana we bakusanga omutulugunya omukuba bakukwata. Abasajja ne bakulaga nti omuntu waabwe ayitawo n'omugoberera gwe n'oggyeyo emiggo n'obakuba. Ng'oba tomenye mateeka. Bakuwandiikidde ebbaluwa ne mukoonako stamp DPC, RDC wonna nti omusajja Kyagulanyi agenda Lwadda. Ate ffe abajje Lwadda ne mutukuba. Ye professional ze basoma. Kati mwagala abeerewo yekkaawo. Bamugambe nti sebo bw'oba ogenda mu kisaawe tojja n'abantu yimirira wekka ofune emizindaalo. Okitegeera byennyini bye bakola bye balaga nti tebasoma, byennyini bye mwakola bye balaga nti temuli professional. Omusajja yimiridde mu kisaawe nyiwe we mwamukkiriza era nga wali gazetted nti agenda beerawo. Era yalumiddwa nnyo n'agamba omusajja nga nze yasoma nosaba omuntu ng'agamba kali aka poliisi ke kakoze bwe kati. Lwaki omuyita aka poliisi? Era ekimuyisa aka poliisi bye yakoze. Mujje mutukuume emirembe mutulage nti bannaye temudda mu kkubo. Kyagulanyi yali ayita abaana ba poliisi abaaliwo mbeebaza. Kireka baba baaliiseeyo tebannanywamu. Abasajja ssebo bajja nga ne batugamba mazima. Muve mu kkubo tebabatomera. Omusajja ajja mu bulungi. Olaba ng'ayogera ne munnansi naawe kennyini nkatinze we baagobanga abantu mu kkubo. Nebagamba muveemu kazijja batomera. Abaalemerangayo naddangayo ne bagamba emmotoka ne zijja batomera. Nga naawe olaba kituufu. Okitegeera kati kirega they are professional. Kye bakola kyekyo kisaana. Naye ssebo singa era ajja buli zinaatukuba bukubi nyiggo ffe twalitegeddeyo tya nti kye mbadde nkola kibali kikyamu. Teri Munnayuganda ayagala kufa. Kituufu. Sisobola genda mu kkubo ssebo nga nange ndawala obulamu mbwagala. Naye bw'ojja n'oŋŋamba nti ssebo muve mu kkubo mudde wali nange nkimanya nti omusajja atufuddeko. Era ffe ffennyini twekuumangamu omulimu ne tugamba bannaffe mugende mugambe bali abakazi baveeyo. Na poliisi emaze natugamba. N'ayitawo n'agenda ku mabanda wala bawadde tiyagasi wadde omuggo. Omanyi abantu abaali awo ku kintu ekyo twazimba. Walabako wadde effujjo. Poliisi yereeta effujjo. Senga okimanyi yayiwamu tiyagasi n'emiggo abantu baalifudde. Odduka tulaba gy'olaga. Okeeruka nga oyigedde ekkuba emmotoka zikutomedde. Poliisi yereeta ebivuyo. Era ow'ekitiibwa mugambe obutambi bwonna. Norman Musinga. Musinga. Abo kezirabe zaali eggulu. Kyagulanyi bwe yali ayitawo abaali mu uniform leya nga bakutte emiggo. Twabalumba oba be baalumba. Abantu abamu boogere nga batulaga ensi bali soba. Kati oyo tesobola kuŋŋamba nti alabika yali mentally disturbed. Oba Ssekyo nti alina bye yali akola okusanyusa abalala. Obulaba naye omutima gwe si musanyufu. Kyova olaba tuze nsaba simanyi lwaki abantu ng'abo baba bava wala. Kati simanyi nobody Musinga ayinza obba ava wala asise miliyoni mayiro nga 5 n'ayise mu district 10. Wano we bakubidde abantu talina wadde jjajjaawe. Batuleetera abantu nga bali kumpimpi. Nga naye akimanyi nti ambu bakubamu eyinza obbaamu sister we oba mukodomi we. Okitegeera kati oyo omusajja ayinza obba yava wala talina wadde omuntu we kuno. Kati nga bwe bayogera ebyo ne bwakuba kirina kujja eno n'ogenda Iraq tolinayo jjajjaawo kuba bukubi masasi kutta mu yali awo kwetoola kuba bukubi. Kati bateekateeka security batotire ku bantu nga bazadde ate nga baakuno tukozeseza abantu beewala. Okay. Bwe tuvaawo awo obululu oba obukonge oba obwa pulezidenti bwamaze okuba nga butuuka mu ggwanga era ow'ekitiibwa Ssaabalamuzi yani akulira akakiiko k'ebyokulonda Byabakama ow'ekitiibwa Byabakama yasobola okuba nga abwaniriza bulungi era n'agamba nti security egenda okuba ku buno paka ennaku z'omwezi nga 15. Bulijjo teriiwo. Leero agyongeddemu alabika. Ki ekigyongezaamu? Baatidde. Bulijjo we tulonda omuntu tabbaawo kilomita 2
eziragira amateeka leero lwaki batidde leero waliwo okutya nnyo obululu obwo bukubibwawo ani amanyi obululu bwe yadde akulaga nga butuuka mu ggwanga yalaze buvaawo sasa nabulabyawo nga bugira ku kigaali ku nnyonyi ku gundi nendanga abwandinga ova kyenkugamba nti abasajja balina katengo nakutya obululu gwobuleese tetumanyi na gye buyise tetumanyi gye wakubidde notuuka ng'okyagenda okkabanja ate ng'oli abanja bibye tosobola genda n'obanja wootaawula abagenda obbanja kalube bananyini kalube bakalonda obululu obwo babukubibwa bweru kino kyannemutegera kati tutegera tutya nti kano ko kakunassa nze naawe wewe bukubya bweru wanda tulina byuma bikuba bululu baagalayo ebintu biri bibiri ebyasinza okuba nga binkyalenjinga obululu obwo ne ssente olya bulungi sare zino zannemutegera nakibuuzaako bantu bangi nkibabuuziza nze njagala oli ajja ŋŋambe nti ssente zikubibwa bwezi zikubibwa mu nsi bweti ekyo bw'okimala ombuulire batubuulira kuba ssente zenkenaki wasinga nze mukulembeza muntu bange baavu sigamba kubira ensimbi kati mbuulira kuba oyinza okuŋŋamba nti bw'ozikuba ennyingi zijja kunaabuuka owulira bulungi naye olwedde ffe ate ezaffe zinaabuuka ate entono wano mu Uganda ontegedde kyetegeeza nkategeera naye wano olabe waffe ssente zikubibwa ebweru bateekawo n'ekifaananyi zikubibwa ebweru okusobola okulowesa bannayuganda nti balina akisesi ekola ssente ekitegeera wano waliwo obulimi obukola ssente bukola ssente kyannema ekyabazayo omugezi omu ajja kimu wano bakola ssente for specific reason tugenda mu kalulu basobola okukubawo eza campaign kuba empya ziba nnyingi era bweziri nnyingi bakubawo ezaabwe zebanaakozesa then ffe ne tusigalamu n'erimenta abo tebazirina kakisa zibaawa bweru naye mwano bakuba ezaabwe kwanza weggambira ekyo njagala bambuulire nsi ki etukomako ekkomo neega nti mulina kukuba ddoola bwe ziti okitegeera kyetegeeza kusumbuwa kutusumbuwa mwagala tuzanyira ku bwongo tubeere awo twebase ssente bazikubira ddala ezaffe ezitalina na siriyo namba erondero nsobola okuba miliyoni 5 n'otanondoola essente y'omumerika etasobola kumala gakubibwa ezo etulakingibwa era basobola ositala bano zino dola zonna zafuna omwaka mufu ne bazijjawo China eyo yali yeepikira Amerika ng'eyagala gimanyiira omanyi Amerika kyeyakola omanyi Amerika economically yesinga okubeera ey'amaanyi teri omuchina mugagga ekyamulema okukola yeddoola talina ssente ya China esobola kutambula n'egula mmere dola ne bw'ogenda ggula ogula emmere omanyi lwaki kati omumerika keyateeka mu dola kekakyalemeddwa ensi eno kati omuchina yali ayagala omanyira Amerika naye nga jjukira abachina bonna financial ssente ze bakozesa ziri mu dola Amerika n'abagamba ezo zonna ssente ziri bugo mwaka nfu agenda kyusaamu teyagenda n'amwetondera yagamba ezo zonna ezaafuluma mu financial ya zaali nfu tugenda kukola dola atujja upgrade nzikumanyi natya dola olaba paundi nti nene ku dola naye era dola esinga ne euro esinga dola yesi awo mu Amerika ekimufudde super power kyekyo kyokka akantu ke yassa mu dola Allah yakamanyi sente eteefunye ogimanyi sente ogimanyi nti sente egula buli wamu tegula value wabula buli wogitwala buli omu agiyayanira naye bagyongeza abantu bagigula naye gwe very smart okimanyi nti nno etunda layisi ate egula bbeeyi gwe very smart Chinese yen ogenda mu hoteli yanyakuwa emmere era buli omu adduka mese mbwani Chinese yen egula bwa dola girabe edduka kati ne wano mu Uganda sente bazikuba akalulu byaba kamayage kagenda kubeera sikiwa bulungi era bannayuganda beetegekeka kuba bukubinga tetunnamugaana era naffe tetunnamuwakanyaako nti kali sekiwa era byonna byayogera mu security teriyamugaye teri tight ffe tulinda lunaku lwa kalonda tukakuuma ate tukabanja lwokka twegattire omulamuzi byabakama agenda gatta nga naffe tugase ennyinga eyo oba yakuna okukabanja ninga etiisizza nnyo abantu lwaki ogamba batidde bakamanyi tebakayina omuntu yenna bw'aba nga wamuwola otandika okwekweka aba talina ssente zo zakusasula bwe ziba weeziri bw'ojja omubanja akuweerawo naffe obululu waffe buba bwe buli nga mutuufu bye twalonze bye tulaba lwaki mutyo babanja tugenda babanja bye tutabawola teri atalonze
agenda kujja abanje Kalunze kino kusuubiza. Atagenda kuva waka kulonda, tagenda kujja ku polling station Banja Kalulu. Buli agenda kujja ku position Banja Kalulu ya Kalunze. Ate era agenda Banja ebyo yabawoze. Kuba agenda bana ya Agasti. Ni polling station na. Bugata bugata no bugata. Kubadde ki. Nakatu nantu 15. Na bwe wawa walingana yambuli ya tu kesi tusimatu ki bibiri tugattirawo. Era tumala ogattanga tucelebratinga. Okubanja Kalulu kibatategedde mu nnyinge. Okubanja Kalulu kubanga tugasendi Kyagulanyi afunye bulentwale ebiri ku mabanda. Ate mutukale Kyagulanyi ku mabanda alinawo omutwalo. We tugenda obbanjiza Kalulu. Tetugenda kulonda tangi kubanja Kalulu tutabawoze. Ffe tulinda returning officer ow'Egombe atubuulire nti lwaki wonna atebuweze. Kati era abantu bano bagenda tuleetera bizibu. Returning officer ow'Egombe obululu bwaffe bwe butawulira ne Waswa tumanyiwo. N'abakyala be tumanyi n'abaana tumanyi buli kimu tumanyiwo. Tugenda mu bwanja ne wakalutuuke kuba twabukwasiza. Okitegere? Amalabu twale wa Torobati. Ewa Torobati. Wano tulina Kimuli. Mungo gwe Matugga. Tugenda okubanja Kimuli. Obululu twamuwadde nga buwera. Nga tubugase naye alaba. Kati atugambe ki Kimuli. Era mugala leetera abantu mbeerambi. Kimuli tugenda mubanje Kimuli tusula naye tumumanyi. Era tumala obugatta tugenda bwanga naye tugase naye. Butubuke Egombe atugambe njala bwetoddeko Kimuli atubuli wabusuulidde. Atubuli we bugwiridde tuddewo nawo tunoonyewo. Munoonye obululu. Tunoonye obululu bwaffe. Ngenge tugenda Banja Kalulu. Tugenda Banja Kalulu nsima bwe tumala okuwona naye tutaliko kuba abantu. Tesobola Banja bye tutabawola. Era abatafuta ennyinga eyo bagitafuta bubi. Ffe tubanja be twawadde bululu. Wage tuwe. Tutandika returning office okuva ku w'ekyalo. Abawa Kalulu kamu. Tutandika tulinnya. Kuba tugenda bbala kuva ku kyalo. Paka ku mutendera gw'Omuluka. Paka ku Gombolola. Paka ku district. Bonna returning officer tubayina tubamanyi. Bwe tugenda Banja. Bwe tugenda Banja Kalulu kafe. Tulinze nga 15. Pastor Bujingo yavudde n'ategeeza bannayuganda nti bannaye omuntu abagamba nti mubeerewo nga Kalulu amaze okukalonda ye lwaki taleeta abaana be nabo ne babeerawo oku. Simanyi gwe yadde ategeeza. Ye Pastor Bujingo nga abadde abuze bannange. Bali mu kuzimba Pentagon. Omusajja ono ayisagaana kuddamu omwogerako. Ye musajja asinga okubeera nga yeefuula atategeera. Oleeta abaana bo babanja Kalulu balonze. Osobola okugenda n'obanja omugaga gw'otaawola. Abagenda obbanja Kalulu be balonze. Yandotire ku baana ba Teddy Bujingo bakulu balonda abo basobola obbanja. Kale Suubi asobola okubanja Kalulu alonda. Omusajja oyo alinga musiru ate ng'ategeera. Kubanga Lisuubi talonda. Nono omulala Shadrack ne talonda. Ne Shalom talonda. Okitegera? Kampala tali mu Amerika talondera eno. N'ekirala ye ate wamma osobola okugamba Kampala lwaki etajja. Naye ate tulina ne bannayuganda balaba bali ku kyeno bo tebajja kulonda ate bajja kubanja. Omusajja oyo ngebe yeefuula musiru ng'ate ategeera. Bo tusuubiza nti bamukuba amasasi mu mugongo n'afuuka ninja ne gatamukwala. Omusajja oyo bannange alina ebintu byayogera. Mbu abaana be bajje babanje balonze. Kana Kalulu kagenda banjibwa munnayuganda yakalonze. Siso nze ajere bemba mperekeddeko akubanja sobola kukwata time manyi gye mwewolera. Kituufu. Abalonze ffe tugenda obbanja Kalulu. Okujja kati buli mu family ya Kyagulanyi Nikiwayi alonda, Dax Bible alonda, Nyanza alonda, Yawa alonda abo bajja bbanja Kalulu abalonda. Ate ne bagenda bbanja akakaabwe gwe balonze. Kuba si buli ali mu family ya Kyagulanyi agenda mulonda. Kituufu. Osobola obba bagenda olonda omulala ate abo tebajja londa kubanja. Kuba akaabwe bajja bati bakabbye. Owuwe bamulangirira tobanja. Ffe batalangiridde nga twalonze owaffe ffe tubanja. Akalulu kabanjibwa yakalonze aleme tucumbuwa era abeeremu amagezi. Kuba olwawo nosanga yawangu ate nagenda mu kkooti. Okitegeera? Kati Pastor Bujingo abaana boyagala otugamba gwe tuleetereyo abaana babiri abalina obukongo abo olabe bataaka bangi. Agende mu famire ya Kyagulanyi alabe abagenda olonda olabe bataaka bangi. Ye tuleetera abaana ba Teddy Bujingo balonde kuba amakulu ayitajja kubaawo tetunnamulaba.
niwe yali badde talonda era twali mu tumufoze tujja kabanja era kati wabo jingo twagalayo ye na mukyala we Makula ne balonda twali mulala aliwo ampozi n'abaana ba Teddy bo balonda ningali Makula yazadde omwana alonda anjalo batanamufuna amwina simanyi munna sida wankola obutolwe atobuto tebaliokweka obutolwekweka atogera ddukweka wa oyina kisawo kyanfuddu nti olubikamu tannaba kufuna alonda naye tusabe tukusaba naye kyokka omusanga ayina endiga zezimuwuliriza naye lwaki abalokolebwa batuuma ndiga ekintu ekyo kibi endiga yekintu ekitambula nga kiryawo nekivaako tekinyega endiga osobola nogibba nogivuga paka Masaka matennakaaba kati kyovuna abalokole bali abantu abagoya bayita ndiga ne babulira ekyo ekisibe batunda butunuziba ndiga osobola givuga paka Masaka netanyega atevudde mu ddoboozi era endiga sobbange kusula mitwetu ne bagitwala n'obutawulira embuzi tosobola okugyawo ng'ogisizeeko sukaali ku bimu embuzi yakuyiye eyinza okuba omutwe ani atwala embuzi yawe naye endiga temanya endiga zibanga ndiga kati abasajja bano baagala ne bamanyira bakubisi bano bayita endiga kati naye abantu bafuukira ddala endiga babba batuma bayibuli yekyogerako nti abagobezi endiga Sweet Valley Islamic Day and Boarding Primary School basangibwa wali Bombo Degeya Kibajwe besigise n'omwana wo basobola okuba nga ate bamubangula mu bulungi obutagambika. Director Sweet Valley Dr. Chirimba Amid agamba nti ebisulo byabwe birungi nnyo, ensoma zaabwe nnungi nnyo, balina eno eyaffe saako n'ey'eddiini ne basobola okuba nga ate omwana avaawo nga baba musiraamu Qur'ani abaagi agisoma budinda abagikuba budinda wali eri era kutegeeza nti ebyokulya byabwe birungi nnyo, omwana alya ku balanced diet nosobola okuba nga ate wenyumiriza mu ssomero lya Sweet Valley Islamic Day and Boarding Primary School nosobola okuba nga ate omwana bamubangula bulungi. Balina ekibiina okuva ku nassale paka ku P7 era balina ne center number omwana atulirawo wennyini ku ssomero. Si bino bya mwana ate omuwaŋŋangusiza omutute mu ssomero lirina center number dakiika 2 nti ate baakopa ebibuuzo baabikutte. Nedda Sweet Valley erina center number ku ssomero wali wennyini Bombo Degeya Kibajwe. Amasomero ago sewo mulimu bye gakola ebirala. So liba ne center number sewo ira banga omwana w'omubisi tajjulizaawo. Ira banga mabube. Kyeza mu byonna abasomesa baba ab'ekibogwe. Abasomesa ba Sweet Valley bali ku omwana wange qualify bamusabye kakadde. Ne kasasula mwaki mule mutegeeza limekolera. Nosanga bamututte walala. Baba tubakola. Bakola. Gajja mu kulimu yekka. Sweet Valley tuli bulungi nnyo ensonga bwetu tugitambuza obulungi. Amiina. Bwe tweyongerayo obubenji bwa bbaasi bususse. Nyina kye sitegeera nganze Anodi nti olunaku nga lujjo olwa Christmas siraba muntu ava wala kiki ekikwetantala okulinnya bbaasi kiki entegeeza nti gwayagala otambula olunaku lwa Christmas ng'ova mu bbaasi ova Kasese ovawa gwolooza onaavuga bbaasi talina baana tasobola kulya Christmas kiki entegeeza nti ogenda kuba mukaka abantu abo lwakuba baagala ssente naye nga nabo bavuga balina ebirowoozo bavuga baagala otula ne famire zaabwe balye Christmas. That's why nti olumu ebigundi bibatwala bakama baba bagamba bw'otavuga lunaku weruti omulimu tewali omuntu oyo n'avugira mu buwaze Christmas osobola otambula naye bana abantu abatambulira okumpi ngenda maganjo ngenda wali mu ntinda ngenda okitegeera ekintu ekyo naye zino bbaasi ezo bbaasi enkudde abamu katwala ge twalaba basi yagivaamu n'abagaba bannange ekyamazima ndi mukoowu n'agipaakira nagoba musobola muninde munneebakemu yali mutuufu wetutuuse eba poor management ebyaddala abantu baligenze kampuni zonna ezo eza basi ez'ebidduka twaligenze okutuuka ku lunaku lwa Christmas ng'abantu babawadde leave bali mu holiday nga bali mu holiday bawumuddemu ne famire zaabwe okitegeera omuntu akoze okuva nga lumu January era ddemu paka nga lumu era January ng'akola anaawumula mudde. Ekirala abantu abagenda mu byalo mugende mu byalo nga temutambulira ku speed nti twagala tuuka kulya lunaku n'omusajja oli avuga speed nti mutuuke mu budde kyekimwera ekinewunyisize tambulanga jaamu abeerawo ate ku lunaku lwa 24 gwoba tewategekaga nti ndigenda mu kyalo naye jaamu yabadde buli wamu n'obuuza kiki kino nze era sinenya babongeza awo ebiri babajjeko 5
abantu baddemu kwa ogenda lira Masaka kikitwa kwa 24 ogende ngo papa oyagala otuuke mu budde nawo nakuvuga ayagala kutuuse mu budde n'abantu eri bogenda osanga mu kyalo baagala kweba kadirwa kwa balinda ate muneetoleeta emigaati ena abantu era abantu enza nali ddala ninga mpuli obusungu abantu abongeza entambula naye batuufu bakikola bano bamanyi nti balina okutambulako mu budde okitegeera waweetaano mutekeewo 10 omuntu agamba obwayi sijja kulinda bbeeyi kulinnya tambulirawo naye kyatusaa management zonna ezo entambula abantu mubafunire nga liivu ezibamala bwe muba nga musina ennaku enkulu mulimu abaagala okukola mudde bali abadde baawummula wabeewo be muwummuza nga webula emyezi 2 tugende mu nnaku enkulu bo babeereko mu ne bafamire zaabwe then otuuka muzi ennaku bano abadde bakola baddeko eri okitegeera babeereko n'abaana baabwe baleme vuga nga balina ebirowoozo baleme vuga nga basumagira abantu babakoowu era banne tusaba Katonda atugumize famire zaabo abafunye obubenja kuba mutuufu kibi nnyo kibi ddala obululu bwaffe babwonoona mukwano gwo Bebe Cool Big Size yavudde n'ategeeza bannayuganda n'agaana ne mwandibadde musiima ku President Museveni. President Museveni ye president akyasinza obulungi atya n'agamba kati waliwo abantu aboogedde ebintu ebbanga lyonna nga boogera gavumenti ninga President Museveni tabasindikiranga kuwadde amagye okubakwata okugeza nga jjajjaffe jjajja w'obusiraamu Nakibingi ayogeredde gavumenti ebbanga ddene amafukuuli ye President Museveni bani mulabeko nga musindikira ki amagye gamukwata oba poliisi alina omusindikira kyateeka nti alina omusindikira oba tekiri mateeka nti omuntu alina okugira ku kimulunu bibikulu teyasoma teyasoma teyatuula na senior 6 ali proud nti yakola PCB simanya PCB naye teyatuula teyatuula kyovula tategeera mu ssemateeka mulimu eddembe erikkiriza omuntu okwogera ku kimuluma omuntu wayogera ku kimuluma tekitegeeza musiba wabula gw'olina omulaga nti ekyo wayogeddeko si kituufu olw'ensonga nakola bwenti ne bwenti bwe njogera ne ŋŋamba nti mu ddwaliro teri ddagala si musango tebalina kunsiba balina kundaga nti awa olimba weeriri olaba ne wano weeriri gwataliraba bibikulu omulangira Kassim Nakibinge buli kyayogerako kifitamu bibikulu kiri alinga tugamba nti buli ayogera ku kibi alina kukwatwa olaba ne bwoba oli perfect ne bwoba oli okola birungi byokka toli perfect kukimala ninyini eddiini gyakkiririzaamu etugamba omuntu atuukiridde alina imaani ettaka ye kazaalibwa nabbi ne bannabbi omuntu azaalibwa ekitonde ekikazi asobya kati tayagala twogere ku nsobi buli ayogera ku nsobi alina kukwatwa kigwe nti bibikulu teyasoma era nze ne TV ezimuwa obudde nayogerera essaawa 2 ng'oyogera ebyo omuntu okwogeraku ku bintu ensobi tiwali busango era mu ssemateeka kikkirizibwa President Museveni gyawo abasingira kutegeera nti mulimu byakola diplomatically ng'akimanyi kikkirizibwa ate ensi bonna agifuula nga buli omuntu olina kuwakanywa liba ggwanga tewaba demokulasiya omulangira w'obusiraamu bwe yayogera nti mulekerawo okuba abantu emiggo tegyaliyo bibikulu teyagiraba bibikulu yalaba nti eggulu nti bakuba abantu teyalaba nga ddala emagigi bamukubye ayiika omusaayi kati yadde ayagala omulangira naye abeera agamba ekyo baali bamusiizeeko tomato sauce ekiyita bibikulu animira omulangira kuba yogera ddala emagigi bamuyiwa tomato sauce wa kyalagala okimanyi nga bibikulu kyakimusasuliza ekyo kyali musasulisizza bibikulu aleme tulimba ffe tumwagala muntu mukulu era tumuwa ekitiibwa naye byayogera bye bimuleetera okuba nga tetugenda muwa kitiibwa bebekulu teri asobola kuwa kitiibwa nga toweewa bw'oba tewadde ekitiibwa teri agenda kukuwa era otumuwa respect senga naye aba agyewadde mwamma mugenda muyitako buyisi era tetuddamu muwa amakulu tumuyitako buyisi era asobola n'okuvayo olaba bw'olimba ennyo otuuka ekiseera nga nabweyogera mazima balowooza olimba kati bibikulu byayogera ennyo ebyo ebyekisiru atuuka ekiseera bambi nga ne baba bayogera ekyamagezi tuyitawo buyisi ng'oyitawo buyisi n'ogamba oyo bw'atyo naye kati ku levo gy'aliko lwaki ayogera ebyo Norbert Events basobola okuba nga bavaayo mukomera ne Shalom wele bibaka Shalom kyaliwa mwagala nnyo era namusanyukako nnyo ng'avuddeyo wadde tamanyi Norbert yayogedde ku mbeera eri Makomera yakagiraba n'agamba yabayita nti abaana babeebasabwe bati kagongo naga ne poliisi lwakira amagye banya n'ababuuli abakulira Makomera lwaki mwebasabwe mutya abaana baana b'abantu Makomera mafunda
mu kaduuka wagalamu abasibe 100 basambi emmere bagiteeka mu bate kumpi wali ttooyi bwe batyo yakabiraba naye bulijjo tubyogeranga abantu bavudde babyogera naye nga tebabifaako lwagenza ali kati ye bamusibidde nawalungiko oyo teyabadde erimu emidde eyaddala gye basaba geto yuti abaddala nopati wamaanyimu era alina n'abakulu basobola okukuba essimu nabagamba naye nga waliwo omwana gwotamanyi ng'amazeeyo emyaka ena talabala ku mulamuzi ngana nasuubirya akuvaayo manyi baasula oyo ate ng'akeera n'alima nobati alimyewo kituufu ariko alimanda talima kati abe mugumu oyo addeyo kati buzzi akola ebisanki kubali abalima ajja kujja talina kyabadde yavudeyo nga mukambwe nno ntayinza butanyiga kuba ekkomera jjo libi nalabye ne Shalomu ng'anyiga n'abatamukyalira talina kunyiga musajja wange akkirize mu nsi yonna togenda kuwagamba abantu 100 ate talina mmera ntondo Shalomu amagezi gemuwanga kyaliwa abantu ayige bayige sitata wange yaŋŋamba ku nsi kuno omusajja tawalana omusajja ayiga aje n'amanyi kati gwe tuba tunyumya nkoma wano olina yiga buyizi n'oyiga abantu si kubawalana bw'owalana osobola omalawo ensi abantu babi aje abantu babi adde extent nti ne gw'olisiza ekyeggulo enkya asobola okuteegera bakkuba kati olina yiga bayizi bantu Shalomu kikenkigenyi musonyi awo yazze bwe yazze omanyeni kati oyo ye mukwataganira awo mweyo embeera oyo nomanyi oyo ajja kukomera ajja ku kooti tajja kukomera tajja kumpa kyakulya wabula ajja kujja kunsanyukirako nga ndya atandike yiga bantu aleme kunyiiga nga tuwumbawumba nyina kye neebuuza mu byonna poliisi bano abamayinja 3 si baba osebisere bisinga lwaki bo baba bakambwe ennyo okusinga bano ate ba DPC ba RPC baagala kulabwa nabo baagala kweteeka mu mbeera erabibwa babongere mayinja olanga ye mukambwe ennyo nogaye banaamanya mata nti akola alina kukikola bw'atyo DPC abaatuuse awasemba ng'ebintu ebisinga birabyeko kati ono akola bandabe naye mu bandabe oyo abamu bafunira obuzibu ne bakomaawo ne batalinnya n'akoma n'obwo obuyinja bwe n'atafuna wadde ofiisi kinakindi okukamuggyako ne bakamugja nako abamu balogwa n'oluloga nze ne bwe nalaba omuluuli yamuloga n'afa yali wa traffic mutandise abantu banyiiga abamu nga temubasobola baloga katonda aba akyamuyambye naye nga bagezezaako muloga katonda aba nasalawo eddogo kukwata erikwata olunaku olwaliro principal agenze bufuma tawummuddeemu wadde yayiwummudde Christmas naagala tutandikirawo tetulina budde ennaku ziwedde tetulina budde tulina otuukawo ettaatuuka luli waliyo covid ate tulina otuukawo ntwawagambye abantu nti Bobi Wine taliiyo balabe nti bwali tulina okuva eyo wonna polisi betagenda wumula walaba nkugambye wane waffe aliyo nga 13 tulwa wale munansa agenda beerawo ekifo ekituufu tekinnaba kulondebwa batwawadde ebifo 4 kati poliisi erina otwala olina okuteeka ebifo nga 5 enikesi be bagaana wano bakowoolaga naye wane waffe zabadde 12 naye kati aliyo nga 10 munansa ate tulina omumuleeta alina okujja ayite mu baana sibula abatulaba tweyanziza nnyo okutugoberera n'okutulaba yatubagaliza muyite mu nnaku zino nga muli balamu mundoke ne mukulonda nga muli balamu yenze Arnold Sendijja kansala amagendo bakiikirira Gombe mbasaba akalulu mujje mulonde mu bungi era mubeere nga muli balamu musobole okukakuuma n'okukabanja mu kabanje abantu bange ab'ematugga mbakubiriza nti pulezidenti waffe bajja nga 13 mu Nansana abasinga mwenna mbagala mugende ku kisaawe temujjira ku mmotoka za pulezidenti nsaba pulezidenti abasange nga muli ku kisaawe waagenda kulwenteekateeka ennungi n'okwewala okukubwa emiggo n'okwewala obba kubatiya gaasi mbasaba abasange ku kisaawe era nze abantu bange mbakunga mbagamba nti olunaku we naaba mbayiseemu nga mbabulidde waagenda mugende ku kisaawe pulezidenti abasanga awo wabula temumugoberera muleme kubwa miggo neyanze ng'Ssaabasajja Kabaka wange Hajji Samuel Bimanya olunaku olwaleero mbadde ne Sendija Arnold sobola okuba nga tetutambuza ensonga bwe ziri tujja kuba nga ate tumukomyawo twaba tentambula nga bwegikuba kimanyi tuyinza okuddingana nga omwaka tegunaggwako
kubanga guwedde inshallah Salamu aga inshallah nti Mungu nga yakoze iki producer ye director memo asobola okubanga atakwata mu nsonga bw'eti nga twabalangira lukusuna naye sinalaba wadde ekikumi sente zonna bazivuyevuye bazitutte mutwazi mu ttaka sikitegeera abasavenesideseo bakami tebasinika mani akuume atakuumira mpeera Ssaabasajja Kabaka wangaale love you. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.